Unity Platform Robert Kyagulanyi Centum Bobi Wine unagenze maaso n'okulabika nti akoze speech emenye n'emiti abadde mu kibuga ekitibwa Santiago Chile South America abadde mu lukuŋŋaana okutakabanira enfuga ya demokrasia okulaba emiziziko ejeremesa demokrasia okubukala mu nsi yonna n'abagambye nti olukuŋŋaana no lwabaddemu lubadde international. Yene Secretary General w'ekibiina ekya NUP bagenze maaso n'okulabika nti baayitiddwa kale nno Kyagulanyi Robert Centum aweereddwa omukisa ddala omunene ogenda maaso n'okuba nti ayogera ebyayogedde bibadde bingi nnyo nyini ddala byonna sisobola byekuwa akaseera kano naye wakati mu kwogera Kyagulanyi Robert bw'ati amawanga g'abazungu agagambye nti bannaye please stop it mutuyambe buli we muwa obuyambi ewaka nga batusabula stop it please America stop it temumuwagira buli we muwagira buli we mumuwa sente nga ebintu bitabuka buli we kasema mumuwa sente mumanya demokrasi tewali. Kyagulanyi Robert Centum ng'ayogerako eri olukuŋŋaana mu kibuga ekiyitibwa Santiago eggwanga eriyitibwa erya Chile gy'abadde njagala mukuwa wano. Finally, brothers and sisters. Kyagulanyi ng'ali Chile. Finally, brothers and sisters. Wanabadde amaliriza speech ye empanvu gy'akoze abadde amaliriza kino kye njagadde okuwa. I want to take this opportunity, njagala okutwala omukisa guno, this historical event, to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Centum nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika abagenda maaso n'okulabika nti bawangalya munda mu ggwanga lya America nti bannaye gavumenti emu mugigambe kerekeraawo okudisa okusponsalinga tyranny. Enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. Mugambe gavumenti ya America erekeraawo okusponsalinga okuteeka sente mu kunyigirizibwa mu Africa. Enduulu endala. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. Gavumenti ya America mugigambe erekeraawo okusasulira okufa kwaffe. Kyagulanyi ali mu Santiago Chile. The United States government currently supports the military regime of General Museveni. Era n'agamba nti kyamazima nti gavumenti ya America ewagira gavumenti ya President Museveni. Please stop it. Kale nibadde bimu ku bigambo ebyogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'abadde mu lukuŋŋaana olwa demokrasi olukumekerezeddwa ali mu kibuga ekiyitibwa Santiago eggwanga erya Chile maserengeta agasemazinga America nga bwe tugenze maaso n'okulabika nti nabyo tubitegedde atuuliriza era atugoberera. Bibadde bityo bimu ku ebyo byensobodde okulabika nti nkuloberayo. Kyagulanyi agambye abazungu bambi temukiddamu mulekeraawo muyite mu bakulembeze abalondebwa mu bateeka akazitu ku gavumenti temukiddamu temuddamu tuwagira. Kakati ebyatuliriza bya Kyagulanyi katugende ku bya Besigye. Dr. Kiza okusooka mukyala wa Dr. Kiza Besigye Winnie Byanyima ayongedde okuvaayo abadde ayogerako n'emikutu egy'amawulire wali munda mu ggwanga eryitibwa erya Kenya. Winnie Byanyima avuddeyo n'ayongera okunnyonnyola engeri Dr. Kiza Besigye yagenda maaso n'okulabika nti akwatibwamu munda mu ggwanga erya Kenya. Okusinziira ku biriwo, Winnie Byanyima akkiriza nti ddala mu ruumu ya Dr. Kiza Besigye baasangamu enkebete, baasangamu emmondo. Byanyima agamba nti kituufu mu ruumu mwe yali mwalimu emmundu naye zaatuukamu zitya. Okusinziira ku Winnie Byanyima agamba nti waliwo omuntu yali amanyi Dr. Kiza Besigye obulungi eyamuyita basisinkane mu Nansoni wa ggwanga lya Bungereza
amuyita basisinkane e Nairobi era nti emabegako baali boogedde nga asobola okumufunira ku bantu basobola okuteeka ssente mu okumuwa political support okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi. Agamba nti ddiiru gye baayina n'Omungereza yali yakuwagira kibiina kya byabufuzi okukiteekamu kokka ssente okusupportinga mass mobilization work and party activity, naye nti tebyalimu mmundu okusinza ku byanyima. Kakati agamba nti oyo munnansi wa Bungereza nga bamanyiganye bulungi ne Dr. Kizza Besigye era kiyakula n'amuyita basisinkane mu apartment emu mu kitundu ekiyitibwa Riverside e Nairobi. Era okusinza ku byanyima agamba nti okusooka omukulu yali apangisiza walala we yali agenda okusula naye bwe baamuyita ate nga amuyisa mumanyi n'asalawo agende ku Riverside e Nairobi gye yagenda ne Haji Rutale. Bwe batuuka Kizza Besigye atudde n'Omungereza gwe yali amanyi obulungi naye ng'ayinawo banne, waliwo abalala banne be yajja nabo. Omungereza babeera bakatandika okwogerezeganya. Abasajja 8 ne bakonkona ku roomu mwe baali batudde ne babeeyanjulira nti baali basirikale ba poliisi okuva munda mu ggwanga era Kenya. Bayingidde roomu ate mu ddakiika ntono munnansi wa Bungereza nga waali nga ye yabinyisa edda mu nsuwa yadduse edda. Kakati ogenda okwetegereza nga bano abalala be yali nabo, Omungereza abalala be yali nabo nga balina emmundu 2. Besigye nti yali tamanyiiko nga balina emmundu 2 mu roomu. Ekirala nga balina okona ekisawo kya ssente. Besigye kyali tannaba kumanya lwaki baali bazze ne ssente. Mu roomu mwalimu ekisawo ekya ssente n'emmundu 2. Era kituufu nti mu roomu mwalimu, naye okusinziira ku byanyima agamba nti emmundu zino Abangereza be bajja nazo nga Besigye tazimanyi ne ssente nga tazimanyi, yadde nga yali asabye ku buyambi obw'ebyobufuzi naye teyasuubira nti bajja kujja ne ssente. Bonna ne babakwata, ababakwata beeyanjula nti baali basirikale okuva mu poliisi y'eggwanga erya Kenya, babateeka mu mmotoka batandika okubavuga baboolekeza Uganda. Kakati nti baba bagenda okutuuka mu kitundu eky'Ennakuru, Besigye agenda okuwulira nga abaali boogera mu lulimi lw'e Kenya baali boogera Oluswayiri nga tebatandise okwogera Oluganda. Abamukutte ku Riverside nga bagambye nti basirikale ba Kenya baba banaatera okutuuka e Nakuru nga boogera Luganda. Ekyayongera okubategeeza nti abaali bakutte baali bakulu mu security okuva mu ggwanga Uganda. Naye bigenda maaso n'okulabika nti obulyawo bitambula, naye nga Dr. Kizza Besigye agenda kukomezebwawo mu kooti. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 gwe mwezi ogwo ogujja, olunaku lugenda kubeera lwa Monday. Akomezebwawo mu kooti naye ng'okusinziira ku narration oba ebyogeddwa mukyala we Winnie Byanyima ng'asinziira munda mu ggwanga erya Kenya, agamba nti mu butuufu kaali kategu Dr. Besigye baakamusuulamu busuuzi ate nga baakamusuulamu yali abamanyi nti yategeera